Balimi bennyini abatuufu enkuba nga yakamala wiiki emu bbiri oyinza okuba noonya nolowooza n'ogamba nti bonna baalwala omulimu lwe guba guli ku apex. Kale kaakati honalebo wuuyo muwulidde akakuba engeri gye kabadde naye ng'ate pulogulaamu nziraba ezinyumira nnyo era nkwebaza okuuma mutindo. Ebiseera ebimu okubira kasimu naye ate bwe kwatiraako wano mu ngalo kinkola bulungi. N'abantu baffe bannange mwebale okubanga mwewaayo okugoberera ensonga. Ensonga zino si buli omu nti anaazitegeera ng'omulala, naye oluusi bw'ozigattagatta n'ozigattulula kikuyamba obutazitegeera muwawa. Ebintu bingi bibeerawo mu ggwanga, ebintu bingi biri mu nsi, naye abantu n'obasanga nga beekanze nabyo bwekanzi. Oli n'akugamba ekintu tamanyi gye kyatandikidde kuba tagoberera. N'olwekyo omuntu afuna puroguramu nga zino ez'ensonga, radio n'owuliriza ebigenda mu maaso, empapula z'amawulire n'ozisoma, TV n'oziraba, kikuyamba nnyo obutategeera bintu muwawa. Kutegeera ebintu omuwawa kyabulabe nnyo, kwe kubanga weekanga bwekanzi bagenda kukola kino, bagenda kujjawo emmwanyi, kati ng'awulidde butagoberedde gye bivudde n'oduma n'ekyo. By the way, puroguramu eyo bantu bangi nnyo mbasanze ne baneebaza ey'emmwanyi. Olwaleero njagala kubabulirayo ekirala nga tetunnatuuka ku kyompitidde. Banneebaza kuba twagamba nti tebatwala mmwanyi, bajjawo kitongole bakiteeke wansi wa minisitule, obuvunaanyizibwa bwakyo babuze wansi wa minisitule ya agriculture. Ekyo tekitegeeza nti omuyitala anywe emmwanyi ya Uganda ejja kuba tekyawooma, ejja kuba ewooma bulungi, kyokka kirinamu bye kisobola okukyusaamu naddala enkola yakyo. Era ffe abatawagira nteekateeka eyo tubadde tugamba nti kibeere nga ab'ekitongole ky'emmwanyi beebeeteekateeka, beebeetengeredde ne beetegekera kye balina otukolera. Naye abantu abeekanze kye njagadde okubagamba, abeekanga nti emmwanyi bagitwala, njagala kubabuulira bwe batwala emmwanyi. Kubanga puroguraamu eno nga bwe mbagambye ku ntandikwa, ebintu bw'obiwulirira wakati n'obifuna muwawa, weekanga n'ekitaliiwo ate ekiriwo ne kitakukanga ate nga kyekisinga n'amaanyi. Kati abatwala emmwanyi okugijja mu Buganda ng'Abaganda basinga bwe mulowooza, mbasaba mutegeere bwe batwala emmwanyi. Genda ku nursery beds eziri around Buganda, olaba abatwala emmwanyi okuzisimba gye bazitwala, ojja kutegeera bulungi engeri gye batwala emmwanyi. Nabadde nva e Masaka nayisiza loolezi eza Fuso nga zonna zijjudde endokwa z'emmwanyi nga ziragawa nga zigenda Mbalala. Kati ekyo kye bayita okutwala emmwanyi. Atanategeera bwe batwala mmwanyi ng'olowooza nti bwe bajjawo ekitongole batutte emmwanyi. Njagala otegeere kino, emmwanyi traditional cash crop ya Buganda, era kye kigifuula ey'amaanyi mu Uganda kubanga tugirima nnyo ate tuli bangi. Kati olw'obunafu bwaffe n'okwemalamu amaanyi ne ku bintu ebitamalaamu maanyi, tulowooza nti ajjawo ekitongole kya UCDA y'atwala emmwanyi yaffe. Atwala emmwanyi yaffe agitwala tagibbye, atwala emmwanyi yaffe agitwala mu bulungi ng'atulekedde n'akasente era nga katugasa. Ezo nursery bed z'olaba e Luweero, nursery bed z'olaba e Mukono, nursery bed z'olaba e Butambala, Gomba, Mpigi, bannyinizi abasinga Baganda. Omulimu gwabwe kutunda ndokwa, era tewali wagenda kugenda kubagulako ndokwa bagenda nti ogitwala luddawa, n'olwekyo bwe ogitwala ebusukka Buganda togitwala. Ayagala okutaasa obutatwala mmwanyi olina okukola ekintu ekimu, sima ebinnya kasita owulidde bino. Ate ettaka lyo liri mu Buganda, sima ebinnya ogenda ogula endogwa osimbe emmwanyi, olwo bajja kuba tebazitwala. Naye ali mu biro ebyokwogera abasajja babitwala, mulimu nno n'abakazi, olowooza nti babasajja bokka, ng'olowooza nti balina okukulekerawo gwe kyotakola, nti kweza ateekewo endokwaze nursery bed, naye nga talina jiguza muntu okujjako ng'agenda girima mu Buganda. Ebyo weerimba era kituufu. Gwe kyoba okola, genda oteme ebinnya ku ttaka ly'olina oba ttono oba ddene. Abasinga bajjajjaffe baatulekera ettaka lyeyo lizise. Abasajja batwala emmwanyi nga bazitwala na kuzisimba waabwe. Ffe tulowooza nti ekyo bakola kikyamu.
ate ffe twalima endokwa endokwa tusobole okufunamu akaseera abasajja bali mu kusimba emmwanyi fe bye tulokompoka nabyo nti bino bye bakola okugyawo ekitongole ekindo zirabirira obuvunaanyizibwa bwakyo ne babuwa ministry ya agriculture nti ekyo kye bayita okutwala emmwanyi nedda ssebo ekyo kijja kukosa na buli yenna gy'anaaba bwe kinaaba nga kiriko ebikosa naye tekigenda kutwala mmwanyi era abeetegeerera nze nakula n'ensoma okuva mu P1 okutuuka mu S4 nga ndi awaka bulungi saalabawo omulimisa yenna azze kuyamba ku kitange era ebintu byenyinza okuga nti nabiyigira ku kitange okulima emmwanyi nabirabanga abikola nga teri amuyambako nga naye ye mukugu bukugu si mukugu nti yabisoma naye nga yabiyiga ebitongole ebyo birina otuyamba naye ebbanga lyekibaddewo nekibanga kya mugaso bwe kityo kikaabira nga bakitwala nekibanga tekisobodde kuyigiriza gwe aweze emyaka 4 aweze 5 aweze 6 nga naawe ogakivuddewo toyize tobadde wakuyiga tugende ku nsonga kyankimalirize ki abaagala okutaasa enzo omanyi saagala mmwanyi bagitwala naye nina kusooka kutegeera bwe bagitwala era buli lunaku nsimayo ebinnya saagala bagitwale nze mmanyi okutwala emmwanyi kwe kugula endokwa ne bazifulumya ebweru wa Buganda oluba batutte kubanga abaana benzadde ne bensuubira bo okuzaala okuzizukuza ndowooza nti mu Buganda mwe bagenda okulya mwe bagenda okukulira mwe balikaddiira bafiire kakati ekyobugagga kyonna nga nkiraba oli akitwala naye ng'akitwala takibbye nga nze nkimuwadde olw'obunafu bwange kyenkola mbaako kyentaasa emmwanyi bagitwala tebagitwala lwakuba nti bajjawo ekitongole kya UCD era abawaddeyo emmwanyi si babaka ba paalamenti mubekwasiza bwereere awaddeyo emmwanyi yegwalina ettaka yegwalina ekibanja kyo nga wabireka bizise endokwa abasajja abatwala endokwa mwankole bazijja Buganda bazikuleeterawo gwe wano kumpi weetaaga bodaboda oba ku bigere oziteeka mu bokisi ozitwala ewuwo muganyo zisimba muganyo zikoola abasajja beesimbira emmwanyi nti bazitwala ate mwene kye bayita okutwala mukirowooza mu birala mmwe muwaddeyo emmwanyi abataagala kuzirima mwawaayo amatooke mwawaayo obulo nakuga nti akalo kintu yakaleeta tewali mu byafaayo bya kitundu kirala balina kalonga bwe tukalina nti jjajjaffe nambi ke yanona enkoko ye eryeko olwaleero bakalima tteeso olwaleero bwe mbuulira mu kitundu kya Buganda bumanyi we bakalima mpozi waffe ye Kasanda bagezageza atono nnyo mbulira wano restaurant ekalimu mbulira we bakafumba ne kadiba ku mukolo atewali naye ate mbulirayo kino Katunkuma waawo omanyi waatadda abuli wamwaddawo mbulira tampeko ya Katunkuma woyinza gifuna nga towaddeyo sente ziri waggulu tosobola kakati webange kuli ebeeramu tampeko za Katunkuma 200 omanyi nti ensawo ya Katunkuma egula bukadde 2 ng'olinayo eyadibye ati wali adiba ate ne betugenda okulya batuwaako butono bamutunda sente ntono badde mmanyi Katunkuma bw'okimanyi nti nooyinza okugula ekiro y'ennyama n'otatwala kiro ya Katunkuma nayo yabbeeyi naye bagenda nti alina waatadda buli wamwaddawo kakati abantu b'omu Buganda buli kyaffe tukikutte tukiwaayo olw'obunafu naye tulowooza nti abatakikutte tukiwaayo ate be bakiwaayo emmwanyi si paalamenti yeziwadde abalalo zirima atalima kibanja kyo atazisimbye gwolesa endokwa bajje bazigule bazitwale kilomita 1500 bwe zijjeewo labo banazitwala zisimbe sebo nsonyiwa okutwala obuliawokunsonga etabadde mu mako so iivaawo naawe ensonga eyo ebadde nkulu nnyo ekubiriza abaganda baffe abayina mutaase okutwala emmwanyi balime emmwanyi balime ebitooke balime buli kintu kyonna naye era naffe tukyasobola okubirima ettooke lya wano mu Buganda ate nakugambako wano nti Buganda ekisinze okutufuula abaavu tulowooza nti buli kintu tulina okubaako gwe tukiteekako nti yakituleetedde oba yakitulemesezza kyova olaba nti ebibira oba ensiko emaze okukaddiwa n'efuuka njimu ebitundu bingi abanafu bakulagawo ne bagga nti awo wa musambwa tebatemawo kintu naye nga lwa bunafu gwe mu ndagaano y'olwendo
isolo omukuba budini mwalimu omusambo ogwatula mugaba n'ettaka kati lwaki ate bakulaga nti akasozi ka musambwa ekyo ekibira kya musambwa ensonga ogimanyi osobole okutanenya musajja butalimaawo nsiko ye akasozi bwe kaba akamayinja kaba kalungi nnyo nga kagimu naye musajja atemako ejjinja ne lidda n'aga nti olusozi lwa musambwa lubongodde enkumbi ya gwegenda gye baaziyitanga ez'omusambwa ezimu ziriko kati makanisa g'abalokole abalokole be basinga amaanyi ennyo fe abakristaayo naye bo kye baazuula nti anti gwe wayitawo wa musambwa nga yazimba kyaki ng'afunawo sente abacyayina gwe misambwa kyeziiza okuwalanya abazaaliraanwa baaza abaganda omucyayina yazaasa afuna sente atwala bweru ewaffe waliwo olusozi mesindye abewaffe kutambala balumanyi ekyerima twakulabaga nti kuliko n'omweso omweso era temugenda yeeyo olwaleero poloti zikaaba 5 ku 10 ataweza miliyoni metagulayo sirabangayo nyumba musamba gwe gitutte sirabangayo ki naye mbagambe nti kiyinza okuba ekyewaffe nga kituufu naye nyumba zisingwa naye ku ttaka ze basinga okwogerako nti nno wano wa musambo onzijukiza omuganda ekyo kikulage nti ye afunawo ekisobola okumuyamba munno obutamunenya nti yanafuye onzijukiza waliwo olusozi baluyita kiya eyekooki ewafeeka ku majje nakulira batugamba nga luliko musambwa era nga amayinja agamu batugamba nti egyo myeso gya misambwa biki twasangayo abazungu abazze okululambula emisambwa tegyabakuba twafa emisinda nti nga tugiyita misambo abazungu balabanga nabo nze kugambye mu ndagaano y'olwenda naye kati tuziriko emisinda waliwo akatundu ke batagabananga omusambwa gwakekwata teguli kati bwe gibanga nagyo gimanyi nti ffe kale emisambo oba kati ffe tuba bazzukulu baagyo nga zimanyi nti awo waffe twagabanawo ate lwaki gitulemesa okulimawo tugende ku point ebiwa wabaddeyo mukulu ekawaale omukulu principal wanno n'agamba nti nti aba CBS tebakyayagala kunkyaza si tebakyayagala wabula tebankyaza nimbuuza nti lwaki CBS tekyaza Bobi Wine aye nageza okuwulira omubaka Boti Nambooze ng'aga nti anti temugiwuliriza nagiwuliriza abagiwuliriza CBS mwe mwagala mwe mugiwa amaanyi nenga nti kankubireho nalebo Kasibante Moses akasimu ajje wano ekyomukisa omulungi naawe ate nga information wagifunye ebintu biyimiridde biteguwakolanga ku CBS Bobi Wine mwamugana ku CBS ye abange Nambooze ogamba nti CBS radio yaffe y'obujjajja abantu bagiveeko giwuliriza Nambooze tavudde ng'ojja waakalira n'agenda waagirira kwezi naawe oyagala okusimaasima ntutte mu topiki enene ati era gwe mukwano gwa Nambooze gwe yakola CBS n'ebirala byonna nina kuyita gwe well kakati nange nabiwuliddeko naawe ngambi wano gamba nabiwuliddeko era mbadde mpulira okwemulugunya kungi naddala abakulembeze b'ekibiina kya NUPS CBS tetuyita naye Nambooze waliwo eyampeereza akagundi akatambi kuliko nti radio bwebanga ekola propaganda mugizire kansuubire nti Nambooze yadde tategeeza CBS nga yabadde ategeeza ndala gye tutamanyi lwaki njagala kusooka kusuubira bwetyo nti Nambooze wa mawulire era Nambooze tutumulingi alijje mu mawulire naddala ku CBS so gwe naalisembyeyo okuwulira nti alina lwediyo yonna ne bwetaalira ku CBS ng'ayagala eggalo oba eziribwe omanyi woozira lwediyo infact mu katambi kalira yayogedde nti lwediyo ekisobola ogiyimirizaawo okugiwuliriza kati mmwe abawagizi ndowooza aba NUP eyo mugikole ki kituufu bw'ozira lwediyo ne wano osenga tetufuna batuwuliriza batulaba kwezinga ettayi eyo siba yakyaagisiba wadde si ey'ebbeeyi kyagisiba so saaliyagadde saalirowoozezza era n'aligamba omuliro nti ndowooza nti Nambooze ng'owamawulire ate afunye mu kitone kye ekyamawulire yalisembyeyo okubaako leediyo yonna gyagamba honale mubadde ogamba nti nno Nambooze si yandibadde ayogera so simusuubira kuba nti alina
n'ekirowoozo kyonna ekirowooza nti waliwo rediyo etalina kuba ku mpewo ye yennyini yayita ku rediyo n'asobola okufuuka ekyo kyayo nange twalinga naye so sirowooza nti waliwo rediyo gyenyinza okulowooleza obubi ebeere ya kabaka ebeere ya muntu kwezi ebeere ey'omuntu omulala nze nga nze nsobola okuga nti eyo sigendako eyoiwuliriza naye okugaana abagendako n'okugaana abagiwuliriza ogwo si mulimu gwo kaakati nze anenya gavumenti ya Museveni okuggalawo rediyo eya CBS neggalawo ne rediyo endala era nayo yalina ensonga togamba nti gavumenti yo yeyaggalawo nga teba na nsonga kati omuntu yenna afuna ekirowoozo oba ekiteeso nga ye talina buyinza naga rediyo gundi temugiwuliriza ne gundi temugiwuliriza gundi temugigendako togamba nti ayawukana ne gavumenti erina obuyinza yo netagamba nti kangende ngamba abantu mbasabe banange tumuwuliriza yo negijjako buyinza negiteeka eri ebbali mwenna rediyo eyo muba mujagaliza ekintu kyekimu only nti amaanyi mulina ganjawulo Nambooze leero asobola okuba nga alina amaanyi mu NUP egamba abawagizi ba NUP nti CBS temugiwuliriza naye kati weebuuza nti bw'abanga NUP etutte obuyinza nga ye minisita wa information era ne ku olwo agenda ne yeegayirira bantu ng'ate ekisumuluzo yagikiwa oba gikijjako n'olwekyo ebintu ebimu naddala nga tukyali ku ludda olwagala enkyukakyuka tuleme kufuna excitement eyawe tuli okulowooza nti tuli bakitalo okuba nti tusobola n'okusalawo ne private media houses bezirina okuba nga zikyaza ne puroguramu abalina zibeerako era ne bye balina okwogera ogwo si mulimu gwaffe mu Uganda musukka radio stations ekikumi ekiri kakati ye his excellence principal waffe kweza abeera ku rediyo ki oba nazo zamugoba bugobi bwe ziba zamugoba bugobi zo nga tazirumba mugaana kubeerako ye bamugamba nti omugabo ku CBS alinaku kwenkanawa okuba nti asobola okulemererwa okukoma ku bantu ababanja Ssaabasajja Kabaka nga Katikkiro atulaze ne Ssaabasajja Kabaka yennyini n'avaayo n'Abagereka n'avaayo n'aga nti bannange ndi mukosefu n'Abagereka n'aga nti Ssaabasajja mukosefu mutabani we omukulu n'agamba nti taata mukosefu kakati nga ffe tulina obuyinza obusobola okugamba abantu nti abo boogera naye mugende mu mubanja naye n'avaayo n'ogamba nti wadde naye ayogedde naye mugende mu mubanja ali mu buki mu buwambe kati nolowooza nti omukutu gwe osobola okukola effujjo ku bulamu bwe ate n'osigala gwe guba mugabo gwa kikaaki n'osigala nga effujjo eno omala oddikola naye gwe ebibi eby'obuntu ne biba nga bisobola okutuukirizibwa ku mukutu ate ogugwe njagala mwawule abantu abategeera private media houses ku public media houses retired Colonel Dr. Kiza Besigye omulundi ogumu yagendako mu kooti ng'awawaabira radio Uganda eyaffe obutamuwa mwaganya okwogera ensonga ze n'ez'ekibiina kye kya FDC nga radio y'emu bweguwa omulala gwavuganya naye President Museveni kubanga radio Uganda oba kati UBC kitongole kya muwi wa musolo buli omu kirina mutreatinga equally era nga tekinaba na kutandika editorial policy yaakyo gavumenti ng'erambikibwa palamenti erina ogitunulamu n'eraba nga terina munnayuganda yenna alekebwa bbali nga bwenkana bwe tugamba nti olwaleero ba presidential candidate be bagenzeeko eteekwa okutubuulira ba presidential candidate be baba 10 programu eriwa eyoono n'eyoono n'eyoono kubanga ekyo kitongole kya muwi wa musolo ekyetengeredde private media house ne CBS nga mweri ekyokusalawo abajja tekigikakatako ekigikakatako ku airinga programs ezitali za bulabe ery'eggwanga eziteesittaza mu mateeka ezitatyoboola era kyova olaba nti yeesobola okuwa omukozi omulimu oba ku ddala lya CEO ng'ateranze mu mawulire mulimu ogwo kubanga yo yemanye enkola yaayo naye UBC buli alina ebisaanyizo byemuwa
alina okumanya ne gye basabira n'amanyayo abasabye ne babeera mu lujjudde nga ne paalamenti esobola okuyita process neega mwagikwata bubi kati bagenda kusasula sente ya muwa musolo exactly ate mu wa musolo yagitandikawo kati omuntu yenna atalina bumativu alina obutali bumativu ku nteekateeka zonna ku mpewo ku kinti nze sireetebwako ate gundi aleetebwako anvuganye ku UBC asobola okugenda mu kooti bino ebimu abantu bayinza obutabibagamba ate n'abantu nammwe bimutegedde ne mubitegeera muwawo private media houses ekyo tekizikakatako mu Buganda bayibawe kambabuulire bino mengo terina mulundi gumu gwegenda kutandika kuyomba naffe bantu ba bulijjo era abantu batyobodde ekitiibwa ky'obwakabaka bwa Buganda ne batyobola ne kabaka naye okuyomba ne Ssekinoomu kinene naye mengo tetugiyita nsiru nga institution naye ekitegeera era eraba nemanya nti kwezi bwati bwayogedde famire ya mukwano gwo omugenzi Tamale mirundi mukama amusaasire yonna gyali wawulirako nga bagiyita nti jangu weetonda naye nga teri agiyise teyagende mengo neyetonda nga balina ensonga zebategedde nti wabula gino omugenzi muganda waffe teyazikwata bulungi ate nga bagana okuzaawo enkolagana era ekyali ekirungi negashumba bwati bweyakola nakikola ekitegeeza nti abantu basobola okukola ensonga naye ne baziraba naye kambabuulire omuntu yenna eyakolako ensobi zino wammanga genda weetonde tolowooza nti bajja kunona Ssaabasajja Kabaka alwadde Katikkiro ayogedde Nnaabagereka ayogedde Jjunju ayogedde Wassajja munsonyi okukozesa amannya ago nga sitaddeeko bitiibwa bisinga omuntu omu n'avaayo n'agamba abantu babamukkiririzaamu nti mugende mubanje Kabaka ali mu buwambi nkubuulira bino abalala bayinza obutali mugamba bw'ofunangayo akadde ne bwe kiriba mu kyama weetonde mpola ekyo kye wakola ne bwoba ng'okikoze ku kitange ezi kitange mulwadde omulaba ate nkugamba ne mmange n'akugamba naye gwe n'osigala ng'ogamba ab'ekyalo nti abo baamuwamba n'onsuubira nti saakiwulira n'olwekyo bwe ndiba n'emikolo olifuna ebbaluwa ekuyita tekisoboka naawe oba ebigambo byange bitegeerekere ate muba nkuyitira buzi abantu ne bakwata ebipande nga bambadde ne kala zaffe emyufu eza NUP era ne bafuna n'eddoboozi eribagamba nti mugende mubanje Ssaabasajja Kabaka ne batuswaza ku bitebe by'amawanga ag'obuvunaanyizibwa mwe mulowooza nti baswazizza ggwanga nga Uganda naye ekitiibwa kya Kabaka baba bakikkakkanya ne Buganda baba naye ng'abantu abeefuula nti babawuliramu nabawoningako wano tebabagambako nti kino kyemukola kya kisiru nga mwe mulowooza nti omugabo gusigala gwe gumu nga gwenkana tekisoboka mu Buganda tulina Abaganda ab'ebika bibiri abatayogerwako waliyo Omuganda ddala n'Omuganda omutuufu tebiyogerwako naye kandi bagambe ero puroguramu yakumanya Omuganda ddala ye gwe nange kasita ŋŋamba nti ndi muzzukulu wa Kayiira mba Muganda ddala oli muzzukulu wa Wambaziira oli Muganda ddala kyokka Omuganda omutuufu asingawo Omuganda omutuufu awa Ssaabasajja Kabaka ekitiibwa era alwanirira obwakabaka bwa Buganda okusigaza ekitiibwa kyabwe ye Muganda omutuufu kati waliyo Abaganda ddala naye nga si Baganda batuufu nga bo tebalwanira kitiibwa Kabaka mulwadde naawe omulaba ne buba mwana muto wa myaka 4 twegabaza Katonda kati abamulabyeko Ssaabasajja gwe kati waddala nnyo naye tumanye ekifaananyi kyeyabadde emabega kyeyali alabikiramu Katikkiro n'avaayo ne bw'ataalirabise mu lujjudde kubanga bagambako nti Kabaka ne bw'aba alya tebalina kwogera nti alya ali mu bibbo oleme kubuuza nti alya ki nti alya jjuuni ebyo ebirala so ne bw'alwala tebalina kwogera nti mulwadde Abaganda abatuufu era tebalina kubuuza nti yalwadde ki Abaganda abatuufu balina bye bayinza okuga naffe tulwala oga nasuzeemu embiro ng'oyinza okuba ne ku kitaawo oyagala nnyo kiwulira nti ataata yasuze adduka emisinde naye omusajja oba omukazi nga asitama walingaga nti mutubuulire ate buli lunaku mutuyisiza update situtegeere yabadde ekiggulo yakoze atya bw'abanga sitali mu buwambi so abantu balina ensobi ze bakoze
naye zo tebaagala kuzoogera naye balowooza nti bo bwe bakola ensobi ensi tebalaba era balina omugabo gwabwe olw'okuba baganda ddala kambabuulire abaganda ddala nga temuli baganda batuufu emmengo temulinayo mugabo teri mulala ajja kibabuulira obabuulidde kaati kuba nkimanyi ate bwe kirina okuba omuganda ddala gwe bw'oba olina jjajjaawo nga n'obutaka obulina oli muganda ddala ndi muzzukulu wa Katonga oli muganda ddala naye omutuufu ne bw'aba talina ebyo naawe obwakabaka bwa Buganda ekitiibwa ate okuwa obwakabaka bwa Buganda ekitiibwa osookera ku Ssaabasajja Kabaka yennyini Nambooze oba okwogera tewali kansooke mmalyeyo kino tewali kitiibwa ky'osobola kuwa bwakabaka bwa Buganda ng'osobola okuyimirira wali n'obuuza nti kabaka yalwadde ki nga temutubuulira Katikkiro n'aga nti bannange kino ne kino ne kino nti oyo alimba wasajja muganda we n'avayo n'aga nti bannange kabaka byonna obujjanjabi bugenda mu maaso nti oyo alimba naye n'abagereka nti oyo alimba gwe bakuga nti kitiibwa ki ky'oba osigazzaayo okuwa bwakabaka naye oli agamba nti radio esasanya propaganda nga basasanya propaganda wa Ssaabasajja okumuwa obutuufu bakkirizisa buli olwo tewaaliwo wadde gwe bagamba nti ekibiina gundi kisasanya propaganda kiggalwe mwannyinaze Nambooze kamubuulire kubanga oyo nange tuli ba blood nze class monitor ye madamu teacher mu kibiina kyaffe ekyo ekyeNUP bw'aba alinamu obuyinza obusobola okugamba abantu nti muzire radio ya Ssaabasajja Kabaka aboogezi b'NUP ng'obuyinza obwo abulina n'abaga mugizire nga talina buyinza busobola kugamba nti bannange abawagizi b'NUP bwe mulaba omuntu asimbye ku bantu omuntu nga Sseggona mumuzire ng'asimbyeko Sseggona omuntu amugyeyo ng'obuyinza tabulina oyo mumuzire nti bannange omuntu asimbye ku Lord Mayor omuntu nti ajjeyo Lukwago kuba abo bemmenya mbamanyi ba blood be naye nga talina banywanyi ate ng'ogyeko kuba obunywanyi bantu ensi betalina kufiirwa nze nava mu paalamenti ebyange saagala kubyogera naye waliwo nange bemmanyi mu paalamenti ne mubifo ebirala nti Lord Mayor Lukwago yayogedde nti naye bagamba Lukwago mbona yabbye Kamala wafunye ne ssente mpitirivu ebyo Lukwago ky'ofa togabye saagala kumwogerako leero naye olw'okuba okireese njagala kijja mu ddiini Lukwago ne bwe yalisigadde mu mateeka sinaba nga munnamateeka kuba waliwo bannamateeka abalina ennyumba esinga eya Lord Mayor wa Kampala nga tebalina kirala kyonna mulimu gwabwe bamaliriza naye Makerere waliyo bannamateeka abalina emmotoka nga nnungi okusinga eya Lord Mayor wa Kampala gyabwe kakati simanyi kyofa kyogabye okujja kuba minisita yali akola mirimu ki bamutusindikira kuva Nakaseke Nakaseke yali akola yoki yali abeera wasalimusali kakati omuntu abadde asula wirubaalo za maniwa okutwala okutwala si kinene nange kubuulira gwe nkubuuzizza ne nkuwa n'eddakiika oyogere kyeyali akola ewasali busale waliyo ofiisi ekijagize manyi ofiisi eziriyo baagala abasituzi b'amaniwa baagala abakubeeta empiso baagala ebintu bwe bityo ate tofa togabye si musawo obuveeti kati emirimu gye nsobola okumanyako amangu gy'ayinza okuba nga yali akola bwazze mu kibuga kati yeekanga yalaba Lukwago ye mugagga asingayo emmotoka gyalaba ya Lord Mayor alaba ngiye naye nze gyalamuga nti fe ababaddemu tumanyi bannakampala looya b'omu Kampala nga balina ennyumba esinga eya Lukwago nga balina emmotoka esinga eya Lord Mayor eri ennyumba yiye nga muntu naye ng'omulimu gwabwe n'omusaala gwabwe balooya naye ng'ate Lukwago abasinga ne mu bwalooya okuba ow'amaanyi kakati Lukwago yaliko omubaka wa paalamenti yaliko Lord Mayor wa Kampala n'okutuusa olunaku lwaliwo bwe ye bamugamba bwe yava eri okusindika ebigaali by'amaniwa okubitwala okuliisa ebintu ebirina okulya nti bw'obeera ku bwa Lord Mayor tolina musaala gwonna gw'ofuna gw'oyinza kuzimbamu nnyumba ofunayo omusaala naye ogugwe gususa obunene nga guliwa yagambye nti afuna ssente mmeka simanyi bwe kyofa togabe yasindikanga maniwa ddala waliwo ebintu ebimpoomera omulaba bamutwala ku experience nti waliyo omulimu ogw'ebbeeyi gw'abadde akola eri wasalimusale tewali mulimu simanyi kati ebimu simulinaako lutalo geno alima eyo egindi ennyo alimu okufa obufu alima
alina ebyangwe abamu abo boolaba abavaayo okukola babamba maliba ebimu ku byalina n'amaliba ga Uganda gonna yagatwala ente olugajjako gonna gagenda so omuntu tava ewasale n'akwewanirako nti alina omulimu gwa bbeeyi gwakola ababamba amaliba abavuga maniwa be basingayo obungi gwe bagamba nti yaba yamusayininga ku ki bw'aba yamujja mu Kampala nga yatwala competence tiyayinza okutwala kwezi nti yali musomesa mulungi ne mutwala na bibyabako ono yatwala kyeno kye yatwala eri namunkekeera abeere nga si yali mu basindika obugaali bwa maniwa naye fomu nayo employment yali abamba maniwa na kuvuga maniwa ndala kujja kyofa tugabye mu biro naye kyofa tugabye ky'omukozi olinako likodi endala gy'omumanyiiko naye n'ebimu ebyo osobola okubirabira ku ngeri gyeyekanga ebintu mu ngeri y'omuwawa Lord Mayor emyaka 15 kati gibale tugatte member wa parliament emyaka 5 looyo w'amaanyi mu Kampala alina ennyumba gy'atalina kufuna alina ennyumba gy'atalina kuba nayo alina buntu butono nnyo kugambye munnamateeka nga ono yamusomesezza balina emmotoka ng'eyalukwaga eswala mu parking naye oli avudde mu mbeera eri gye nkugambye ebyo yeekanze byekange ng'abiguddemu ye yennyini ayinza okuba tannazimba nnyumba kuba kati akyali mu process yakulaba oluvannyuma lw'omu obwa minisita gy'avudde eri afuneyo poloti bw'aba n'ayagala ya mu Kampala omusana tegunnabaawo poloti z'omu Kampala za miliyoni kati 34 ng'ogijja luddawo kakati omusajja avudde namunkekeera ng'omulimu gwe gwabadde akolayo gwe bbeeyi gwe gwakubamba maliba nakuvuga maniwa bw'alaba avuga emmotoka Lexus yalabamu yatambula naye atina okutegeera nti bannamateeka mu diiru emu asobola okufunamu nga tabbye kiraya nti ng'azimuwadde wiiririri akawumbi akafuna naye ng'ate abafuna akawumbi nga bayabayaba nkugayi nga tebali ku levo ya lukwago obulamuamateeka yes so oyo abeekanga bwe batyo bajja kusigala nga beekanga ebintu ebyo ababbi tubamanyi bayiza waate oyo batamanyi oyo kyofa senga abadde ajja agaagoberera ebyobufuzi bya Uganda twaliyogeddeko naye ku engeri banka ya omugenzi Dr. Suleiman Kibungu kamawe gye yajjamu ssente naye ebyo ate oba omuntu tolayo ku levo nnene so bw'aba anoonya ababbi n'ali muyambyeko okumulagirira ayinza n'okuba nga ali kumpi okusobola okukwata ababbi okusinga mwe nga muli wala nnyo nga tuli wala kale naye bino byajjawuuma nabyo ajja kubeera bwereere kakati Nambooze okwogera kino oba naye bamugoba ku CBS sikyamuwulirako Nambooze ku CBS kikyamugobya yali director kati director betwalibadde tugaa nti bamugoba CBS radio ekozesa abantu nange naliyo tebangoba nenvaayo Nambooze ku CBS yalinako Muliro yali talina kyakolako okujjako okumukyaza kati baba tebakugobye editorial yetula nega nti content yono kati gyetwagala eyono kati yimirire nebaga nti eyono tekyakola kati eyono yeekola radio station eringa timu ya mupiira dakika kyenda tezinaggwako ne bajjayo sala ne baga nti kati Diazi yingi aba Liverpool abasem ne baga nti Musaliba vaayo tuyete omulala kakati ne radio bwetu bweri ekyo bwe kiba kinyiza omuntu CBS okutandika abagitandikirako yali Peter Sematimba kati kwali abagitandikirako yali omugenzi Mulindo Muwonge ko yafiira gwe lwaki olowooza nti waliwo omulala alina ogifiirako nti era ye bw'atagifiirako kiba kya kitalo Nambooze ye ng'alowooza nti ye bw'atajja ku CBS gye kiba ekikulu ye teyasangako abaali baavaako CBS omulimu gwayo mukulu ku defendinga na protectinga bigadde ebigambo ebibiri byanjawulo naye kambigadde wamu ekitiibwa ky'obwakabaka bwa Buganda era osobola okuba nga okyali mulamu ne baga nti engeri gy'okyogerako n'engeri gy'okitegeera vaako yes ne bakuggyako mukwano gw'omugenzi Tamale mirundi kyoga nti yavaako yeesiimidde nze we nali ndowooza bamutwala naye kagudde era naye bw'abanga kikyali kimuyombya mukama amusaasire tusalira mu kitatenje ebyo byakoma naye kiba kikyamu ebirowoozo byo wulira n'abalala ababirina abasobola olwaleero okwogera even better than you nze owa media house kyemba njagala kintu kyange kuvaayo ng'ate kisigadde mu media police ya house police kakati Nambooze kanzireyo gye nsookere nze by the way Nambooze azze wendi
n'avaawo okusigesinga bw'aba yavaawo. Nambooze olunaku lwe yasooka okugenda okufuna obujjanjabi South Africa. Bwe kubaako owookusatu yali mugenzi Sebaana Kizito ekitiibwa. Dokita Besigye ne CBS nga CBS eri ku biragiro ebiva waggulu sijja kwogera. Be bakwata ssente ez'amutwala South Africa. Ezatwala Nambooze. Si mu bubi. Okumujjanjaba. Bwe kiba nga yavuddemu ekigambo nti CBS bulekeraawo giwuliriza, kigamba nti nsobola okyewuunya. Ye yakwata ssente ogenda omujjanjaba. Nga zivudde waggulu we sijja kwogera. Si mu bubi. Naffe gye tukola basobola okutujjanja. Naye bwe kiba nga basobola okuvayo eddoboozi nti abo propaganda mugigyeko. Propaganda ku ki? Gwe bakugamba nti waliwo candidate ayesimbye ku bwa president nga CBS ye musimbyewo. Taliiwo. So propaganda ku ki? Radio eyo ekintu kyekulembeza kiri eki? Interest, ensonga ssemasonga nga bw'ozimanyi. Atasobola kuzoogera buli omu asobola ozoogera mu ngeri ye. Atasobola zoogera kumatiza bagikulembera mu ngeri gye bazitegeera. Nga gwe bakuggyako ovaako. Ate teguba musango. Nambooze awo yayitira. Bwe ndowooza. Yali ensonga ssemasonga takyazisobola. Sigambye takyazisobola. Basobola okuba nga bamubuuzaamu nga golo zinywedde. Nga golo zinywedde. Ekisobola okuba ekibi ye kwe kulowooza nti waliwo mpalana. Teba mpalana. Ono yennanyi radio ya Kabaka. Abantu nga babanja Nambooze ku ddoboozi lyalina okuba nga yavuddemu erigamba nti radio eyo mugizire. Wamuwulira ku ddoboozi ki erigamba abantu nti muli bajjega okubanja Kabaka nga mulwadde. Ekyo yali tasobola. Yali asobola ekyogera. Ekyo nga teyakyogeraku. Kadi ogimanyi. Kakati bwe kiba nga interest za Nambooze kufuna kaadi. Ezo ate tezirina kuba nga zikolererwa ku CBS. Anti alina okukola mukulu kyayagala. Kati ekyo y'ensobi gye tulina. Teryagana bayira waaba NUP. Kambabulire nange ndi memba. Ensonga z'ekibiina muzijje mu mob court. Okusalangawo ensonga z'eggwanga nga mukozesa omanyi mob justice bwe bakiyita bwe bakinnyonnyola kwe kukozesa ennamba ennyingi ng'ennamba ennyingi tegassa emitwe gyayo. Mujje ensonga ezikwata ku ensi eno nga mukozesa ennamba ennyingi naye ng'ennamba ennyingi temaze kugatta mitwe gyayo kusobola kutegeera kyesazeewo gyekiraga. Kuba owa mob justice kyakola kwezi tumuteebereza okuba nga yabbye eggaali eno nga bakwata nga bakuba emitwe tegyegasse naye tukozesa ennamba eyo ennyingi ne bankuba ne banzitirawo. Nti olw'okuba tuli bangi abatategeera bigenda mu maaso Kabaka bawamba muwambe. Naye ng'omuntu omu yabawuddisa ate. Nga namwe mukozesezza emitwe emingi egitagattiddwa wamu. Oba okitegeera? Kubanga nakugambako wano nti ekizibu kye tulina ekibiina ky'obufuzi kye bayita NUP ekyetaaga leadership. Abantu kibalina bangi naye buli alowoolezaamu kyalowooza alowooza nti kyekituufu. Ate buli awulira ekivudde mu ono n'ono alowooza nti kyekituufu. Gwe bakugambako nti waliwo NUP bwe yatuula etandika okulumba nti omugenzi Archbishop yalidde Archbishop Lwanga nga bwe bayogera nti bannange nawulirako n'amaloboozi nti bannange principal tumugaane togendanga nakuwa kagaati ng'oyo yasembeza. Toga nti balina gye baatuula kati emitwe mingi gyakola decision naye nga tegyeyambisizza mitwe bungi bwagyo okusobola okukola ekyo. Bwe waliwo gy'olowooza gye baatuula ng'abawagizi ba NUP be bagenda babanja nti Kabaka ali mu buwambe. Naye okimanyi nti bonna be babadde bakikkiriza abasinga obungi okugjako ffe abamu abaga nti kino mukola kikyamu era nga bakutunuulira nga ekyo kitegeeza nti walidde. N'abagamba nti mpuuga yabba ebita. Bakuga nti waliwo ekkooti gye bamuwozesaamu ne kumusinga ne baga nti yabba. Kakati emitwe mingi mirungi ekizibu butagigatta wamu kufunamu kitambula. Ne muvaamu nga buli avaamu nekyavuddemu nakyo ono agoberera bugoberezi. Kasitoli akyogera mukifudde mob party kikolera ku mob justice kisalawo nga tekitudde kubanga kyo kimanyi
nti abagoberezi baakyo bakimbuye buli kye bawulira nga kivuddemu omu ku bakakasa nti mukulembeze waabwe ekyo bakigoberera nga abakisazeewo nekibumbujja olwaleero omuntu eyalaba kabaka nga muga nti mumubanje bamukwata bukwasi bamusiba neyamulabye luli nze namulabye banaye nga Ssaabasajja alabika bulungi kyali kyetaagisa mitwe mingi kubeera wamu gimanye kyegyogerako nti si kituufu girabe n'embeera eriwo gigisabire ng'abamu bwe twagisabira neevaamu ebirungi kati olw'okuba bagenda n'ekyo wasangayo abakutte ebipande waliyo n'omusajja Lumbuye simanyi oba abeera luddawa oyo naye alina abagoberezi be naye alinga structure mu kibiina kya NUP ebyo ekibiina kifuulanga pressure group ng'ate political party actually si pressure group nga peer pressure abaana basobola okuba 10 nga tebalina mukulembeze wadde kuliko abasinga obukulu nga buli omu kyayiiya leero tunywe sigala nga bonna banywa leero tetugenda mu kirasi bonna tebagenda leero bannange tugende tulabe firimu nga bonna bagenda balaba firimu naye bw'ogenda okubabuuza fe abasomesa n'obabuuza nti kino ani yakibagambye buli ku kimu boogera mulala ani yabagambye ekyokugenda okulaba firimu kyoyogenda mu kirasi nti gundi ate ani yabagambye ekyokunywa sigala nti gundi ekitegeeza tebalina mukulembeze Lumbuye yabagamba nti kabaka bamukutte ali bweru mayiro 15 yakuga nti bamusibye ku kisaawe ky'ennyonyi era n'afuna n'abaawano ne bakkiriza ne bagoberera abali wano okuli n'abakola ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe nga bawagizi ba kibiina ekyo kakati ebintu ng'ebyo ebiswaza okuli n'ababeera nga kwegamba ne kabaka abamulabyeko bwafaanana nga babaddeko ne ku mukolo nabo ne bakkiriza n'obasanga nga bagenda bayaayaana n'ekyo kubanga ekibiina ekyobufuzi ekirungi mukifudde pressure group kubanga ekibiina ekyobufuzi ekirungi mukifudde mob court kubanga ekibiina ekyobufuzi ekirungi mwe mulowooza nti ekikulu kufuniramu tiketi ezibazza mu bifo ebyo bye mulimu etiketi mujja kuzifuna naye enkomerero ya okufuna tiketi temulinaawo kibiina kye mutondawo ekibiina kye batondawo kibeeramu okubeera nga kirina ba role model in leadership abanaasobola okuba nga reference points nga bavuddewo nga generation endala ezzeewo kino ekyaffe obuuza n'alina obuyinza ku kintu gundi nga tomulabawo nti ani avunaanyizibwa ku kulambika abantu bano baleme kubanga boogera bwe bati tewaliiwo ow'amawulire bwajja asabukanga bw'ayagadde oyo naye n'avaawo ow'ebyensimbi bwajja asabukanga ekyo tekirina kibiina kyabufuzi kyekizimba kigenda kubeera na generation maaso ndala tewabeera protocol ekola etya biri tubyogedde mu kuwozesa mpuuga protocol yaliwa bakuga nti nayitayo gundi ne gundi tebali ku nneeke tubaga nti baatuula ne babawa ebbaluwa ne tutuula bano ne baŋŋamba nti nno ne yazizza omusango oyo ne bamugoba kaakati obwakabaka bwa Buganda bwatugobye ku CBS nti mugizire baga nti ekibiina kyatudde ludda olw'okuba nti peer pressure olw'okuba nti yafuuse mob court mob justice buli alina kyayagala okukola n'okuyisaawo n'okwogera naye nga tekikontana na interest za muntu omu naye nga n'omuntu omu naye talina kyayogedde kisobola kubanga oli asobola okutegeererako owa gye bagenda wakuteekawo ekikyera kigobererwe okutuuka peer pressure bwe zitibwe zaabika ne zigwa oluvannyuma generation eddawo neebulwamu beega nti bannange Dr. Semwogerere nga bwe twogera mu DP yayogeranga bw'ati tutuula tuyogerako tuga kino kisoboka nti omugenzi Sebaana Kizito nga bw'akola bw'ati n'ayita olukiiko lwe bwe lugaana n'ayitayo n'abalala ab'ensonga ne babituulamu eno teri buli omwaga nti abo banaakuwulira nga towaanye banaakuwulira nga tokoze kino bagenda kukumma tiketi abaana baffe olwaleero tugenda mu campaign babaguddeko emisango ne babasingisa emisango babasiba emyaka 5 ne babasiba emyaka 5 babadde bakabeera yeesa bagenda ndoza kwena ekyamazima babaddeyo emisango giyinza okuba emijweteke naye bo bakoze ekyo babaddeyo mu kkomera naye n'olwaleero ebimu ku byabasibiriza okwambala obukofiira teri atuula n'abantu n'abalambika nti kiyinza okusibya kyamazima obukofiira tebulina buzibu naye abasajja bano bakiraba bubi ate bakikozeko ku balala ne babasiba ne bafiirwa amaka gaabwe mubuwummuzeeko kireme kubanga si kyekisaba tiketi kati abaana bali mu kuteekako nkofiira kufuna tiketi naye bajja kubasiba ne ovulo si bituufu kubisibirako bantu
naye betulwanyisa be balabe baffe batukubira mu kiriwa mwekyo ekkuba erigenda e Masaka tuufu naye omulabe lyatuddemu ategedde Katonga ate wooyita tosobola ekikuyisa mu nsiko kuwona kati tetusobola kubeera nambeera etambula nga teriyo atuuza abantu tubaga nti mwambale enkofiira ngene babasiba ekyamazima babasibya babasibidde bwerere nakugambako nekino kankyogere ne PRO y'ekibiina kyaffe ekya yeetaaga okufuna amagezi agatuula okulambika abaana naddala bali ku mikutu gino emigattabantu ebimu kubisibizza abaana abamu ne leero abatamanyiddwako mayiti ndowooza abasoba mu 18 ne state tetumanyi nti yabakwata yeegamba nti teyabakwata ebifaananyi byolabirako abakulu nga babakubye ng'emirambo egiri mu ppamba ndeeta byakulabirako teri yabisiiga n'abitandika ng'abeera muno mu Uganda nga simukwata bonna babakwata kino mwabannuupu muyinza obutafuna abakibagamba mukubisha yalinga wano binyuma labako gundi tumukubye sijja kuboogera naye nkubuulira abo abaminisiyeetinga essimu ye omuntu akunoonya asobola okulaba nti otudde wano era najja nga yavuze mayiro 18 oba n'okusingawo n'akusangawo n'essimu ne bwe kibanga ekifaananyi ekyo wakisiimuddemu bw'oba wakikolera ku ssimu eyo oba ku kompyuta zino laptop akusanga ogenda obuuza abamu ku baana abakwate bangi balina bu laptop nga bakola ku bintu bya sekretariyo biki services naye nga kwebasinziira okuweereza ebifaananyi ebyanyiza abakulu bo nga tebamanyi nti emisango tojjagiraba mu kkooti nga gibaguddwako nti kwezi wamu kubanga omutadde pamba mu nnyimba naye bajja bakwata babateekeko emirala naye nga kiri kyetaaga PRO ey'ekibiina etegeera okutuuza kuba n'abo abaana bamanyiddwa characters batongolera n'okweba owuninga nti mwakutte bantu baffe era gundi akalulu ka 2026 gundi oddukanya kino nekino ebifaananyi bwebiti mu byesonyi olutalo tetulwanira ku social media ono nono ng'oyagala okuba nga tebakutte ng'oyagala okuba nga oli mulamu kino nkyogera nseka ninga asaaga nga mbuulira PRO tuuza abantu senge badde n'amagezi omwogezi amumyuka ono nono mubajje bw'oba osobola okusharinga kyebakuweereza si fayini naye nga gwogenda okitandika okiweereza ng'afudde nga akola ebikola ebyobusiyazi naye nga mubiyiiza buyiiya okwata kwezi n'ogatta ne Kasibante n'ebirala ebifaanana ng'ebyo mu bikono kino nzibabuli bajja bakwata nnyo ate tebajja baggulako misango kubanga ekyo kiswaza tebagenda kuleeta bwino mu gundi nti olaba akufunaana ye gundi wamukubako kino naye mbabalidde engalo zino nkozesa ngalo ze ono yasinga obuwanga nono abategedde mutegedde nga mukolera ku social media struggle nga mulina enkola ey'okubabika nga mulina enkola ey'okubateekako nga ebifaananyi obigasse mu ngeri y'ebikolobero ono nono babajje mubeere balamu tebajja kubagamba bakama bamu naye mubajjeemu kyekibasibya era njagala kisiibuza be bakwata 18 betugamba nti state ye balina beegani tebalina kono nono balina gwe banyiiza mwebale kutulaba kale wetusobe tutambudde mbadde ne Honorable Kasibante Moses twogedde ku nsonga nyingi nnyo naye tuwali nsonga esinze kunnyumira nga omukulu eyali abamba amaliba n'okutambuza maniwa ekinsonga eyo enkutteko nnyo baagaze ekiseera ekirungi tujja kumukomyawo ku nsonga endala mbere bulungi mwera